bona again nimutuze amakaga ngekasanyewo enyumba zange zona mbadde choka chokunya banange bafiridwa abana naiba wanga abana musanvu bonna bafudde kwekana yo kusanga bakitegedde tuli mu mazika atebongera ku mazika kike baagala bagenda zona zasanyewo ebidwa byasanyewo ngenda kutandikira ebintu byange byabbidwa nyumba bankubidde naiba nsanze mu kitanda na sideboard sina wenyinza kutandikira yadde naye ng'obadde mbegerera n'okubagamba nti mukwano gwange yuno wa lubuto eddagala eriri mu nyumba weyamaze okufaitinga baddukulasipa okutuwambula sinatwala mu ddwali wabeerewo okuteesa ow'ebyennono kubanga ennono y'empisa tusaba wabeerewo okuteesa abantu basobole okuba nga baweebwa obuvunaanyizibwa bwabwe ate n'abakulembeze isesaawa nnya tukongobadde n'amayumba gabadde gasigaddewo niyabaye wali Moses Wamala oli mutuuze mu kifo kino wamenya kasasiro weyagwiridde abantu ndi mutuuze mazima myaka 10 so naawe oli omu ku abo abafiiriddwa ebyabwe abaabwe n'ebintu ebirala kakati ndi omu ku abafiiriddwa nabaddemu n'ennyumba ennene mwensula nembaamu n'ennyumba z'abapangisa 8 naye kasasiro bwe yatulika najja nga kulukuta teyakuba nnyumba zange yayita wala kati bwayita ewala n'agenda n'ayimirira mu maaso nga kitundu kya kilomita okuva ewange yayitawo half kilomita n'agendako mu maaso kati bw'agenda mu maaso ba rescue team ne bakola ki ne bajja kati bwe bajja ne batugamba mu buntu nti nno okuggyayo abantu abo abaafudde n'abali wansi abalajana kisaana tusooke tusacrificinge tujjemu ebintu mu nyumba zaffe bazimenye kati bamenye ennyumba yange mwensula ennene twajjemu ebintu byonna ne bagimenya ne mala ogimenya n'ezabapangisa ne bazimenya 8 rooms 8 just single rooms kakati twakita ne zisinzirawo ewange ne banaiba abalala bamenye bangi sinze nzekka ne zijjayo emirambo kati ekitujja enviri ku mutwe bamaze okujjayo emirambo ate beextendinga bamenya baneiba abatuli waggulu abataakoseddwa nga ne tractor bwebeera ku baneiba abo omukono gwe tegutuka ku mirambo giri ne ate babamenya nga balinga balina plan B kati kyekikayanya abantu bano so kati gwe ennyumba zo zibalirwamu serenga meka nga milioni 8 ekwanga single rooms n'ennyumba yenswamu nga si nnene nnyo so bwe babadde babawa option eyo ey'okugamba nti katumenye tusobole oyisaawo tractor zino babagambye nti maaso wajja bayo compensation bajja balirira oba wawaddeyo buwi nnyumba zo koteya batugambye awo nti bayatulirira naye basooka kukola rescue mission ne tubabuuza nti ennyumba munaagiriwa mutya nga mugimenyeewo ne batugamba tuzikuba ebifaananyi ne tubabuuza waliwo ennyumba kasasiro gwe zaakubye ne zikola ki nezisaanawo before pictures munazikola mutya nebagati abeeru si bajja kukola ki kutaasa bamanyi bulungi nanyini waano ne baneiba bamanyi bulungi nanyini waano ennyumba zammwe mbasoose zikuba bifaananyi ne bamanya nti eyono bweti bwebadde zitowa bweti bwebadde ffe twazikubye batulage tuzikuba tubiina naye amanya bagatutte buli yakkiriza ennyumba ye bagimenye bagatutte so ekizibu kyabadde ku nnyumba ezakubidde kasasiro nga zo zasaanyeewo tezirina bifaananyi so mu bantu abafudde olinamu eyafudde oba mu bapangisa abo biki olinamu eyafudde abaffe ennyumba ezange tebazikubye teyatuuseyo kasasiro bangi nnyo bonna bannange betubeera nabo betuwangala nabo abafudde n'omuzimbi wange bamita Kisuule naye yafiiriddemu ate nekola okuloba 6 twalina okuzimba nga tulina okuba plaster yafiiriddemu so kati gwe ng'omuntu kikyogamba because ennyumba ye wagiwaddeyo seemu si 2 okutaasa bali n'okugyayo emirambo kati oyagala osulawo mukadde kano kuba wawaddeyo ennyumba zo osulawa waliwo enteekateeka ey'okufunirawo ogira ng'osula ne famire yo osulawa kati nsula mu mikwano abaana ne famire yonna nagiweereza mu b'eŋŋanda zange ne bagabanagabana kuba tebalina nnyumba emu gye basobola kugenda mu olw'obungi so abooluganda bange buli balinako babiri naye nze nsula wa mukwano gwange okumpi n'enjega weyagudde
kubanga mbanja ndabe kigenda mu maaso ndoba omukungu wa gavumenti ajja oba wamawulire nsobole omulaba bwe butagenda wala. So mwina mwendo owoze gamba nti bali mu kusenda abantu abalala oba ekifo baagala kitwala. Buli omu wano agiina olw'ensonga nti fe abalinaanye enjega twasacrifices amayumba gaffe ne bagamenya twatazisinziirewo zijja emirambo giri naye ate bano basusseewo awo bamenya amayumba agali ewala ennyo nga n'enjega balengera nnengere kyokka nago bagamenya nga kiringa ekigamba nti ng'ovudde ku njega eno balina interest endala. Bayinza okuba nga baagala twalawo bayinza okuba nga baagala kutwalawo olwansonga nti ffe abalinaanye enjega twajjawo amayumba gaffe twata ne zisinziirawo ne zijjamu abafu naye ate basusseewo ku ffe bagenze eri bali abalengera obulengeza enjega naye bamenya amayumba gaabwe. Katuwulire minisita wo yazze minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebigwa bitalaze abba tumulinze obwedda wuyo yazze dda katulabe kyagamba nga minisita oba gavumenti erina statement gyezokkola kale tulabe. Minisita Anet Abba atuuse minisita avunaanyizibwa ku bigwa bitalaze naye simanyi Mbadde mbasaba mumpulirizeeko mulyoke mumpulirizeeko basabo mumpulirizeeko olwaleero